Buno bwe bumu ku bubaka obuze busaasanyizibwa ku mikutu gimugattabantu naddala gwa X oba Twitter nga bukunga bannayuganda okulumba Parliament okulaga obutali bumativu bwabwe olw'ebikolwa by'okulya enguzi bo bwe bagamba ebisuseeyo. Kati bano poliisi ebawadde gaabuwa obutakigeza. Twagala okulabula nti okusinziira ku intelligence gye tuyina, mobilization eno eyinza okuvaamu ebintu ebitali birungi. Egamba wadde bannayuganda balina eddembe ery'okwekalakasa n'okulaga obutali bumativu ku nsonga ez'enjawulo, kino kirina okukolebwa mu mateeka. Twagala tulabe nti buli kye bakola tekiyingirira butebenkevu bwa ggwanga n'ebitundu bye baba bakoleramu. Omwogezi wa poliisi Rusoke Kituuma agamba kino kyandiviirako ebikolwa ebikyamu. Tumanyi nti waliwo abagenda ne beekweka mu ddembe lino okuteekawo obujagalalo mu luzungu kye twaliyise public disorder. Mu ngeri y'emu awadde bannakibiina ki NUP amagezi obutava ku byakkiriziganyiziddwako mu nsisinkano gye baalimu okubakkiriza okuddamu okutalaaga eggwanga. Tujja kutambulira wamu batambuze emirimu gyabwe naye naffe tutambuze egyaffe. Era bategeezezza singa bafuna embeera etali nnungi nabo baddembe okwekubira enduulu eri abakulu ba poliisi mu kitundu kye balimu. Tutaddewo enkolegana nti we bafuna obuzibu bwonna batutuukirire tulabe engeri gye tusobola okugonjoolamu obusoomozebwa obwo. Ono era atubuulidde nga poliisi n'ekibiina ki NUP bwe kyakkiriziganya ku butya bwe bagenda okukwatira awamu. Twatuula ne NUP ne tukkiriziganya ku bintu ebimu. Wabula bino byabadde byakwogerwa mu budde bw'okumakya ate gye buwungeeredde nga bannakibiina kino bagaaniddwa okukuba olukuŋŋaana mu kisaawe Kibbooma nga bwe babadde bategese ebundi bujjo. Rachel Daisy Mugabe agafeeyo ku Spark TV.